abakyala nze mukulembeze ku kyaki kati ne tutwafuna nze nannungi ne Bobi mutumire pulezidenti waffe Bobi Kyagulanyi Bobi waffe mutumidde nnyo musabye mukisa wangaale. Tuli Masaka n'omukyala Honorable Nannungi munnakibiina ki National Unity Platform asisinkanyeemu abakyala b'e Masaka ono agenda akunga asomesa njiri y'ekibiina ki National Unity Platform. Twabiwulidde dda nti olunaku olw'enkya Muhoozi ayagala kugenda Masaka alina emisomo gy'abatwalira era nga waliwo abakulu abeeyawudde ku National Unity Platform abagenda basomesa enjiri ya Muhoozi. Bagenda bagabira bannayuganda b'e Masaka emitwalo 5 buli anakkiriza okwetaba ku mukolo gwa Muhoozi, naye nga Honorable Nannungi abagambye ekyaffe kiba kyaffe. Bayinza okuwa emitwalo 5 wetabe ku mukolo guli, naye abantu b'ogenda okusisinkana tebagenda kukwagala. Olina okumanya nti olwanirira ggwanga lyo Uganda era n'olibeereramu. Kyagulanyi Robert Sentamu omulamu ogwamuleeta si kugaba ssente wabula kukyusa ggwanga Uganda okulaba nga tuva mu matigga ge tulimu. N'olw'ensonga eyo basisinkanye basiimye nnyo His Excellency Kyagulanyi Robert Sentamu olw'okugoba Mpuuga nga bagamba nti abawonyezza omuntu omuliyake atalumirira ggwanga lye. W'e Masaka naye ne byabakoledde tebabiraba okuggyako okwegulumiza nga yeeyita ow'ekitiibwa. Bagamba nti ekitiibwa babadde bakimuwa kubanga kyamuweebwa okuva ewa Ssaabasajja Kabaka, naye ate abadde asusse okwegulumizaamu. Ensonga lwaki bayozaayozezza His Excellency okulaba nti yamugobye ng'alumirirwa ggwanga Uganda okulema okulinnyonnyonta. Batuwulire ebibadde e Masaka. Yandibadde mmemba w'NUP omuwandiike mu regisita. Omuwagizi w'NUP ye gwe nange abatali mu regisita ya kibiina nga toyina kaadi ne kaadi y'alina obuyinza okusalawo mu nteekateeka zonna ez'ekibiina naddala ezigenda okutandika n'okugenda mu maaso. Nze banzijjako n'engoye kati nga bw'olaba yero nti oba n'ayambala yero kati ng'oli bw'ayambala nze wano sirinnyawo munnamagongo bagamba tuggyeko mu nvumi kati jangu eka bakuyita kudda kabataka nnyo. Salawo kakati njagala nze mumpe olugoye katalaga lwayagala ne kasozi ono lwayagala ebigambo si byangu kwatula naye nga ekyamazima nga mwami katalaga bwayagala kyukira ddala ojje mu kibiina we naati nzize kati tukwaniriza gwe kyawakola luli toddamu ddusa ku mubiri ffe tugenda kuwa engoye za NUP. Kati yo kaadi wafunye wayingidde ekibiina era mu bwangu nnyo bwe tunaaba tubakonyeko nga tubayita nti azze Masaka musitukire mutolinda kuweereza mmotoka tolinda kuweereza transport teekamu obudde n'amaanyi go mugambe nti kangende ndabe ku mukulembeze wange kuba essaawa yonna agatera okutukyalirako mu kibuga Masaka mubebeete ekiteefu obusimu bujja kuyitingana. Nze mba nsuubira enamagoma okuvaayo oba omuluka gw'ekibisa okuvaayo abantu abali mu 5 nga muzze kulaba pulezidenti waffe kuba oyo ye pulezidenti ow'ekyukakyuka ate ow'omulembe gwaffe. Mumuprotectinge mumusabire kubanga ebimusomooza bingi abalabe be bangi ng'ogyeko betuvuganya nabo mu gavumenti betwagala okusuuza obukulembeze buno ababudibaze naye ate tuyina ne betutamanyi ng'oluusi tutambula nabo. So mwongere okumusabira buli omubeera mukama waffe mumuteeke mu ssaala atebuke enkwe zonna ez'abalabe. Gwe kyoba otukolera ng'ofukamira okusaba ng'onyiga sappuleyo eyo muteekemu naffe ffenna abali mu swago tuteekemu kuba enkya n'eggulu batutunuulidde batwetegekera otuwamba batwetegekera ebintu eby'enjawulo mubeere nga mutusabira bakadde bange kyetubaagalamu tubeere ku lutabaalo lw'okutuwangula eggwanga lino ate nga mbakakasa tugenda kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino. N'ebigambo ebyo nsaba mukkirize mbasiibule.
olugendo lwabadde lwakujja kwongera kutabagana nammwe kuba manya mwami Jjingo nsanyusa okukulaba abatuuze bano nneeto wakanyanga eddoboozi ly'abantu feweya people ko omukulembeze wambala sokuyimirira eddamu mumukunjeko munda musajja ab'engeri enno bwe bati bwe tutyo ate bw'anaavamu ebigambo mujja muwulira nze nkakasa so weebale kuba musajja mukozi omuweereza ayagaliza ekitundu kye nga sinaba nakuteekateeka kujja nga maze omuguza ekirowoozo kyange kimpitire ebbendobendo lya sayidi eyo abasigalayo nga sigalabye kuba kandabe n'asindika emitwala meka kati mulumanyi nga muzitwala kati leka omulala taku kibiina era naawe ojja kugambibwako so kati teri lutalo wabula omukulu bye baamusaba okukola by'ataakola kati ne wavaayo abawolereza ebyo ate abalala bamuswazizza ate abalala biki naye ng'ate naawe waswazizza banno wavaayo abawolereza ebyo ate abalala bamuswazizza ate abalala biki naye ng'ate naawe waswazizza banno ebintu ebyenjawulo mubeere nga mutusabira bakadde bange kyetubaagalamu tubeere ku lutabaalo lw'okutuwangula eggwanga lino ate nga mbakakasa tugenda kukyusa obukulembeze bw'eggwanga lino n'ebigambo ebyo nsaba mukkirize mbasiibule olugendo lwabadde lwakujja kwongera kutabagana nammwe kuba manya mwami Jjingo nsanyusa okukulaba abatuuze bano nneeto wakanyanga eddoboozi ly'abantu feweya people ko omukulembeze wambala sokuyimirira eddamu mumukunjeko munda musajja ab'engeri enno bwe bati bwe tutyo ate bw'anaavamu ebigambo mujja muwulira nze nkakasa so weebale kuba musajja mukozi omuweereza ayagaliza ekitundu kye nga sinaba nakuteekateeka kujja nga maze omuguza ekirowoozo kyange kimpitire ebbendobendo lya sayidi eyo abasigalayo nga sigalabye kuba kandabe n'asindika emitwala meka kati mulumanyi nga muzitwala kati leka omulala taku kibiina era naawe ojja kugambibwako so kati teri lutalo wabula omukulu bye baamusaba okukola by'ataakola kati ne wavaayo abawolereza ebyo ate abalala bamuswazizza ate abalala biki naye ng'ate naawe waswazizza banno okitegedde si mu bubi era baamugamba mu buti kati eryeggulire buli muntu alitegedde geega amazima agaliwo bw'oba obadde togamanyi ku rediyo yo NRM teyatawaana kugamba kubaayo kubanga bye bya bulijjo ssente y'omuwa omusolo bagiryanga bwe bajagala mu malwaliro ne mutuukayo nga temuliimu ddagala ekyo baakimanyira ekyokubba ki bwali wano tobimanyi owagira buwagizi naye bo ekyo kyebeekola eri munda kati sooba olaba nti ffe owaffe bwe baamutuuza mu katego ako ffe tetulowooza nti katego oba yali akamanyi oba yali takamanyi yagambibwa okukola ebintu ebyo bisatu si binene na nnyo tewaliiwo na lutalo nti oba alwanagana naye era kyova olaba basoose kulaga n'ebifo pulezidenti bye yamuwa okumulaga nti amwagala era amwagaliza vaisi namuwa obwaloopu namwongera obwa komisiona nanungi siinayo nakamu ku ebyo ebisatu kitegeeza yamusoosoowaza nnyo ebbanga lyonna mubitegedde so tebabasangeyo mu sitenseni oli n'abagamba nedda Kyagulanyi mubi era kakati yakoze bw'ati nedda ye mukulembeze omutuufu buli lw'otagamba ku mwana we waka kati kikomyewo ewaka wano we muli ng'abazadde singa omwana wo buli kawungeezi olaba dda n'ettule y'amagi ggwe n'asiika busiisino lyange okimanyi takola n'akoma nze nzijjukira lumu nga tukyakula mu kyalo omuzadde osobola okwegunjulira omwana wo n'omuggyamu omuze nze mwennyini nanuula omunwe gwa kasooli olwo oluganda mulumanyi nga nva ku ssomero nenzijja nago nga siwali yali akiŋŋambi nali nkyali muto nenkoonola omunwe gwa kasooli ku kkubo nenzijja nagwo ewaka naye nafuna emiggo nkijjukira bulungi nze nakikola nokikola kati bwe najja maama nambuuza kasooli omujje wowaffe nga tannayengera nemugamba mbadde mpita wali ngusanze gulwame bwe guti nengunoga yakuba nze emiggo lwe lunaku bwe nategeera nti ekitali kikyoba buba bubbi nalooza singa maama wange yagamba yinga oleeseeyo gumu
n'ayomba na buyombi nti ndeese gumu kagama yalibadde nga ngamba ddayo onuula emiti emirala ojja neena mu kikapu so bambi basebo ne bannyabo tewabaawo amaloboozi agabatabula mu NUP temuli kulwanagana nedda kasonga nti olidde ssente y'omuwi w'omusolo ensonga nnyangu nnyo weetondere bannansi infact bwe twabaliridde omuwendo gwa ssente ezo nga omwogezi w'ekibiina adde atubaliramu nti ssente ezo zisobola kuba nga zisobola kukola ki waliwo abaana mumanye ebitundu by'omu busoga eyo taata mbadde nsaba mumanye mu bitundu by'omu busoga eyo abatera okulaba ku TV ne bwoba ogenze mu sense ne bwoba ogirina wakaawo n'ogiraba ebusoga region eyo ey'ebusoga abaana abasinga mu masomero bwe bagituuka mu nnaku zaabwe ez'abakyala bakwata amayinji enfuufu bagizinga mu bipapula bwe bati balina ebintu bye bagizingamu oba bipapulo oba bubanga olumu ne bakalirira obugundi obwo obulagala obwowakati n'abanga akalirira akawombo ne basiiba nga ze bambadde ng'ali mu nsonga z'abakyala ze tuyita period kati gwe naawe teebereza ennaku etuusa okuba nga omwana oyo yeesabisa ttaka igwali ne ku musaala ne ku busiimo obw'enjawulo ne ku allowance ez'enjawulo n'ebisanja ekimu ebibiri n'ebisatu nonga ng'osobola okukwata ssente y'omunnayuganda n'ogibba kiba kyabuswavumukko naye kyekyo ekituufu nti enswera ekwagala yekola ki yekugwa kubbwa tuteekwa okuba abeegendereza ffe ng'ate abakulembeze tuline ku bunkeeke bw'otamanyi na muwembe nze kati buli ssente ngitya nagambye katonda wange kuno okulabisa okuli mu NUP ng'ate kyekituufu kuba bwe tuba tugamba nti gavumenti eno ebbye bannayuganda mwe abajja muteekwa okuba essuubi erya ddala so si kuba nti namwe muzze kukwatamu ate babakwasa eggwanga ate namwe mutandika okukola ebyababaddeko kati tuteekwa okuba best alternative. Nzaala mukyala Nandagolo Scarle ndi mukyala wa nzaalibwa omukyala ow'omutima ate ku sayidi yange ndi wangeye nina obuvunaanyizibwa mu kika kyange ekyengeye tukasolya ndi muwanika ku lukiiko olukulembera ekika kyengeye mu ggwanga lyonna n'ebweru waayo gwe kasitawo engeye yonna gy'oli ndi muwanika bawanika tuli basatu mu kika kyaffe ekyengeye nze omu ku abawanika abasatu ate ku lukiiko olw'essaza tujja gye muli naddala nga mulimu n'aba NRM bwankyukakyuka nti essaawa eno tuli mu kulutinga bammemba baffe okuyingira mu kibiina abawagizi bayingire ekibiina naye bwe mumala okuyingira tujja kutuuka tayimu nga kati tuyita ba NUP kati awo tujja kuba tumaze okuggalawo oluki twesanga eri mukolwatu akalulu ogambe nti Nannungi mugolola kuba mumanyi mugolola kuba mwagala Kyagulanyi muwadde lwaki naye awo bwe tunaatuuka nga tulina bye tuteesaako eby'ekibiina tujja kuba tumaze okuggalawo olukomera mutandika okugamba batusosola naye ng'ate tukuwadde omukisa ogukola ki okutwegattako ebyaddala tugenda kutwala obukulembeze bw'eggwanga lino tweteeseteese Kyagulanyi ssentamu yeetegese ebyo si byakugezaako kyova olaba nti kati buli muntu agezaako okuba ng'atangatanga amukutte ne ku kitogi ne bw'abawuwe mulina amawulire ge muwulire eno gesaagala kuddayo nga sigatangazzaako gali ku social media gali buli wamu ku TV ez'enjawulo bwe muteekako ku radio ez'enjawulo ebigambo mubiwulira kati mmwe abali eno mulina bwe mubitaputa abavubuka abatonotono abagendako mu Stensen n'akomawo n'akutaputira bulala oluusi n'akutaputira n'ebifu ebituufu bye bino mu kibiina kya NUP temuliimu lutalo lwonna ekyo kyo kituufu temuliimu lutalo temuli alwana ne gundi era ekibiina ekyo ekito kye tuzimba ate nga kati kyekisinga obuwagizi obungi temuli lutalo wabula mulimu ensonga eyesimba ezirimu ng'okusomesa bannayuganda ekisooka kino kye tuli mu kukola okuyingira mu kibiina kya NUP babukale omwo babeere bammemba tukunga abantu bonna gye bali eyo nsonga nkulu nti oli mu kibiina kyo gy'oli mu FDC mu UPC n'ebirala tukuvubayo oyingire mu NUP
kubanga kyekibiina kyetuteekateeka okutwala ekyeteeseteese okutwala obuyinza bw'eggwanga. Ekyo kimu. Ekyokubiri, ennaku zino mulimu ekirimu nti ensonga eyo abamu muyinza ogiwulira ng'eyabakosezza ne mugiwulira nga abagitaputa obulala, naye buli kibiina nga kyeteekateeka ne kigamba nti ekiri mu buyinza kirina bye kitukosezza nga bitukola ng'obuli bw'enguzi. Mpulirize bulungi kuba kano kendeeta kakulu, saagala okaniisinge. Tetulinaamu muntu gwe tukyawa, tetulinaamu gwe tuyombagana naye mu NUP, tewali gwe tulinako olutawo.